Mukwano gwange gwe yonna yenna eyeekuumidde ku Nuupu Media nyongera mu maaso n'okubuuzaako weebale kwekuumira ku mukutu guno. Mukwano gwange nkutegeeza gwe atanaba kusubscribinga genda mu maaso n'okusubscribinga, genda wansi olabe ekigambo subscribe koona akade kano kajja kuyambako okuwa information bwe tunaateekangayo amawulire. Naye mukwano gwange njogerera agakagwawo Deputy Spokesman ow'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo naawe ensonga ze. Munange ono ng'asinziira ku radio eya Paro FM, yasinzidde ku radio ya Paro FM ku political talk show eno ey'okumakya, political talk show ebeera ku Paro FM. Kwasinzidde n'agamba nti ekibiina kyaffe, ekibiina tekigenda kunyigira bwakabaka bonna ku liiso, tekigenda kunyigira bwakabaka bonna ku liiso, era tekigenda kugumiikiriza bwakabaka bonna obunaaba nga tebwenyigira nga tebuyimiriddeewo na nsonga z'abantu, obunaaba nga tebuyimiriddeewo mu bantu. Munnange ggwe omwami ono spokesperson deputy ng'asinziira ku Paro FM ayongedde n'agamba tagenda kuttira bwakabaka bonna ku liiso, tagenda kwesikamu, tajja wadde kwesikamu wadde n'eddakiika n'emu, ajja kuvaawo n'obwakabaka bonna obutagendere ku jjenda ya Nuupu. Muganda wange agambye nti nno agenda kulwanyisa buli bwakabaka, ekibiina kigenda kulwanyisa buli bwakabaka bonna onaabeera nga tebuyimiridde n'agenda ya Nuupu, gwe muganda wange ali eyo. Ono ng'asinzidde ku mukutu ogwa radio ogwa Paro FM ku talk show, ku political talk show gy'asinziddeko. Muganda wange gwe ali yampuliriza, naye nkutegeeza nti gwe ate ne bakusubscribinga eyeekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Nuupu Media. Kugamba kyokola kyamaanyi, naye genda mu maaso n'okusubscribinga osobole okuba nga ofuna information ow'enjawulo bwe tuteekako amawulire agakagwawo obeere ng'ogafuna. Ayongedde n'agamba Waiswa Mufumbira owa Nuupu ng'ono nno ye Deputy Spokesman ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Ayongedde n'agamba tubirabyeko jjojjuuzi wano mu 1966 tubirabyeko wano ng'obwakabaka bulumbibwa nga busigazibwa, obwakabaka obusinga bonna bukurapusinze. Tubirabyeko wano Ssekabaka Edward Muteesa II wano we yalumbibwa n'atuuka ekiseera n'adduka mu buwaŋŋanguse. Agambye twabirabako, so tetugenda kuttira bwakabaka nabumu ku liiso nga bugaana okuteeka agenda za Nuupu mu nkola. Tagenda kuttira bwakabaka nabumu ku liiso. Bino nno agenze byogera ng'obwakabaka buli matiga, okusinziira ku byogera ku social media. Babloga nga bali bubi nnyo. Omwami ono Charles Peter Mayiga, Prime Minister wa Buganda, Katikkiro Charles Peter Mayiga nga ali bubi ne babloga nga bamubanja obwakabaka, bamubanja kabaka baabwe, nga babuuza kabaka aliwa, kabaka aliko ki. Ono omwami kwasinzidde n'agamba naffe tetutudde, naffe tetugenda kuttira ku liiso bwakabaka nabumu obunagaana okutambulira ku agenda za Nuupu. Bw'atyo Waiswa Mufumbira Deputy Spokesman owa National Unity Platform wavuddeyo naawe ensonga ze. Bw'atyo akoze okulabula eri bonna obwakabaka nti temweyibaala, mwabaganya okutambulira ku agenda za Nuupu. Naffe tetugenda kusirika, tetujja kuttira bwakabaka nabumu ku liiso. Gwe muganda wange ali eyo, naye nkugamba agenda mu maaso n'okusubscribinga.